n'abagamba bwe poliisi mwabamagye bw'ogenda kukwata omuntu sooka omanye nti alina ki gye tuyita prima facie case alina omusango. Twakute Muhammad ate tumaze na wiiki bbiri naye omusango teguliwo wakwata waki. Tetuli against Mwami Museveni as a person. Tuli against the presidency. Office gyali mu CEA. Office Mwami Museveni gyali mu CEA. Kubanga abantu kutegwe kubanga bakuwa okwerinda tebakuwa okutulugunya abantu. Bono banuupu oba banuupu ali mu mateeka. Nuupu twakkiriza nti ebibiina by'obufuzi biteekwa okubaawo. Oba twakkiriza ne tubiteeka mu constitution bawe ebbeetu yaabwe bagende mu nuupu yaabwe genda okugamba abantu nti abanuupu tebamanyi kyebakola tebabawa kalulu. Naye tobakwata lwakubanga banuupu. Nuupu eri mu mateeka. Togenda kukozesa byakulwanyisa biri mu ofiisi eyo otta abantu ntoyinza kitegeera. Mwami Museveni mu kalulu akaddako agenda kuwangulwa n'enkoona enywe. Mwami Museveni tagenda kuddamu kubeera pulezidenti wa ggwanga lino. Emyaka 4 gye gikomye kebeere famire ye kabeere muzzukulu we. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege gwatulaba kwemboozi mu UG. Amanya gange nze Geoffrey Mayanja webale nnyo kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba. Kakasa nti bitambula bulungi nnyo sayidi eyo. Olunaku olwaleero ndine Musumba Mugerwa ow'Enkima mbadde ndudde okubeerako naye akaseera kayiseeyiseewoko naye nga abadde mu buweereza era ng'ensonga zikwasaganya bulungi nnyo. Gwe ndi naye olunaku olwaleero tulina obubaka bwe tugenda okutunuulira n'okwogerako era ng'obubaka buno of course bwakuna naye bwe tukyatambuliramu okwongera okubunyweza n'okubujjukiza abo gye bwetaaga okugenda. Nsaba nzikirize nga tugenda okutandika asooka akubuuzeeko Musumba Mugerwa tutandikira awo. Ssebo nsanyusa okukulaba. Weewaawo. Njagala okulamusaako abantu abali mu ggwanga lino erya Uganda naddala aba generation yaffe. Omanyi Katonda bw'aba ayogera naawe ng'ayogera naawe concerning your generation. Abantu abamu bayinza okumbuuza lwaki ekintu ekyo kyogera nnyo nti Katonda bw'aba ayogera nange ayogera nange ku ekyo. Yes. Era kyendirwedde okufulumya. Saagala neteekemu mampatiira njogere ebirala njagala kwogera Katonda kyaŋŋambye kwogera. Kyakutumye kyennyini. Yes. Kyogenda okwogerera ky'oyogera. Kakati omuntu yenna ne bwe biba tebikuwulikikira bulungi ne bwe baba tolirwedde birecevinga olina okumanya nti nze Katonda kyaŋŋambye okwogera kyenjogera. Yes. N'olwekyo mbalamusaako era nze ndowooza nti message Katonda gyampadde egenda tuyamba okuyita we tulina okuyita. Yes. Okay. Okusookera ddala bubaka ki obwo Musumba? Bubaka ki obwo Omukama Katonda bw'oyagala okusookera ddala bw'akuyisizaamu okubanga butuuka eri omuntu oyo atulaba essaawa zino, kubanga abantu abatulaba si bawona obukka mu Uganda wane waffe, si mu Afirika mukka, wabula ensi yonna. Bw'ogenda ku mukutu guno waliwo w'ogenda ne bakulaga engeri abantu gye balabamu mu ggwanga ki ne bakuwa kinnakimu abasinga okukulaba abasembayo okukulaba ekitono myaka emeka. Era nkakasa nti abantu abatulaba ku mukutu guno ba generation yennyini gy'oyogerako. Kakati njagala okusooka okukkaatiriza ensonga zino. Nasembayo okwogera ku mukutu guno mu mwezi gw'okuna ng'ennaku z'omwezi 17. Katonda yali awadde message oba yali atumye obubaka ng'ayogera eri Mwami Museveni okuta abantu bonna abakwatibwa ebyobufuzi oba okuta abantu bonna abawambibwa. Ekintu ekyo tekyakoma wabula kyagenda mu maaso okubanga Mwami Museveni ne gavumenti ye egenda mu maaso oba n'ebitongole by'okwerinda bigenda mu maaso okukwata abubi abantu ba Katonda. Now Katonda bwe yatuma Musa
eri Farao yamugamba Musumba mm. nsaba onsonyiwe nnyo waliwo message yayise olunaku olwajjo waliwo message yayise olunaku olwajjo okuva eri Major General Kahinda Otafiire nga abo obubaka eri ab'ebyokwerinda n'abagamba nti ab'ebyokwerinda mulekerawo okukwatira abantu obwereere bwe muba mukuta abantu kino yazingiddemu ne gavumenti nti bwe mukuta abantu mubatwale mu makooti bavunaanibwe ne fair judgment bwe guba gubasinze bawe ebibonerezo bwe guba tegubasinze bateebwe other than okukwata abantu ne mubasiba ne babeera mu makomera ne bamala mu makomera ebbanga ddene oluvannyuma ne mubata ne mugamba nti tukoze okunoonyereza nga tewali bujulizi bumala n'olwekyo tumutadde ng'olukooti yeeyogera ekyo yakyogedde okusinziira ng'azingiramu n'ekya Dr. Kizza Besigye okuba nti yakasibwa emyezi kakati 8 ng'ali mu kkomera naye nga tafunye bail tawulirizibwa mu bulambulukufu gamba nti kati katulize omusango omulambulukufu tumanye omusango gw'oyazza n'agamba n'okugamba nti n'omusango gw'oyazza tetugutegeera nga biva mu Major General Kahinda Otafiire ndowooza ddala bubaka bwe mu layini y'emu yeeyo lwa nsonga nti mu ggwanga lino eyandibadde constitution tekyakola waliwo obumenyi bw'amateeka be wandirowoozezza nti be balina okutuukiriza amateeka be bamenyi b'amateeka nnamba emu tewaliwo nsonga lwaki omuntu owamba muwambe tewaliwo nsonga ng'eggwanga lirina constitution lirina ne president ne parliament omuntu asobola okubula mu ggwanga n'abulira ddala ng'ate omuntu alina famire gwekyo wali okirabyewa nti mu ggwanga ne mubeera mu ggwanga okumala emyaka 5 naye nga singa bajja ku fulo ya parliament ne babubuuza Kibalama aluwa temulina ansa eyo beera tikyali ggwanga wabeerawo amateeka awo wabeerawo constitution awo omwogezi w'amagye Felix Kulaije yavuddeko emagako kaawo n'agamba nti Kibalama tali mu ggwanga yafuluma mu ggwanga nti yagenda ate gye buvuddeko eri omukyalo Rubina Nabbanja Ssaaba Minisita w'eggwanga lino yagamba nti Kibalama bye bamulina ninga bonna bali mu institution y'emu nyinza kiddamu bwe nti ku kya omukulu ayogerera amagye with all due respect kya buswavu gw'okuwa report concerning Kibalama nga mukyala we si yagiwadde omwami we gyali n'abaana be nga si be bagiwadde taata waabwe gyali kati gwe ow'ebyokwerinda nojja n'ogamba Kibalama yafulumya ki eggwanga kya buswavu naye nga nzizeeyo ku nsonga enkulu Katonda yaŋŋamba ŋŋambe mwami Museveni Yoweri Tibahabura pulezidenti w'eggwanga lino abantu bonna abaakwatibwa olw'ebyebufuzi abaawambibwa n'abaabuzibwawo bonna bateebwe badde mu famire zaabwe ekyokubiri mwami Museveni Katonda n'agamba nti abantu be bakaaba naye gwe olini charge nga pulezidenti w'eggwanga naye abantu bwe baba bakaaba bw'osoma Bayibuli kitegeeza nti waliwo omusaayi oguyiika ogukaabira mu maaso ga Katonda mu ggwanga lino ekintu kye mwandiyita mbu waliwo emirembe wano mu Uganda tewaliwo mirembe emirembe weegiri abantu beebaka basula amabala ne bakeesezaayo balya banywa egyo si mirembe bavuunula okwekazaakaza ng'emirembe emirembe the absence of war tekitegeeza mirembe omuntu bw'aba talina kyakulya egyo si mirembe omuntu bw'aba waakolera bamugobawo oba bamusendawo egyo si mirembe omuntu bwe muba nga muli mu ggwanga nga basobola omuggyako ettaka lye omulala n'alitwala egyo si mirembe yes kwekazaakaza kuvunula kintu mu kifuula nnenge naye nga tuzzeeyo awo omuntu omu yambuuza nti gwe gwani konze one bw'ati Katonda bwampita
ekisooka kya byonna, I'm the voice of God to my generation. Gwe ddoboozi lya Katonda eri ab'omulembe gwo. Yes. Era Katonda bw'aba ayagala okwogera eri omulembe gwange aŋŋamba genda oyogere n'omulembe gwo. Kati omuntu yenna ambuuza nti gwe gwani pasita waawa, ngenda kuddamu Katonda kyampita. Nze ddoboozi lya Katonda eri omulembe gwange. Ekyokubiri, lwaki nkola kino? When destiny calls you, oteeka okurespondinga. Amagenda bwe gakuyita, oteekwa okujja okola ekyo ky'olina okukola. Yes. Kati omuntu bw'amubuuza lwaki gwe okyogedde? Destiny empita, ekyo kye nnina okukola. Yes. Ndi ku buvunaanyizibwa bwange. Ndi ku mulimu Katonda gwe yampa okukola mu mulembe gwange. Yes. Era ne bw'olaba oluusi tuyinza okugamba nti Mwami Museveni ontokozeewo bulungi lwa nsonga nti yayina kuteekateeka ffe tulabe Katonda oba tutegeere Katonda mu mulembe gwaffe. Naye essaawa eno tulaba tuli azaamaanyiziddwa. Lwaki? Tetuli against Mwami Museveni as a person. Tuli against the presidency. Office gyali mu CEA. Office Mwami Museveni gyali mu CEA. Ne office eyo Katonda ayina ebintu bye yateekamu. Mulimu obuyinza, mulimu obugagga, mulimu amagezi, mulimu ebikozesebwa byonna. Now, when you occupy the office, oteeka okukola ebintu ebituufu ebiri mu office eyo. Mu office eyo mulimu emmundu, mulimu zitanka, mulimu ennyonyi. Kati togenda mu office eyo weewaŋŋamyemu bwewaŋŋamye nti Katonda yaleeta abakulembeze, Katonda yaleeta abakulembeze. Naw togenda kukozesa byakulwanyisa biri mu office eyo otta abantu. Okitegedde? Kitegeeza ffe tuli against the actions. Yes, kubanga ndaba nnyo abantu abamu nga bagamba nti Mwami Museveni mumulwanyisa naddala abali mu gavumenti ye, nti mumulwanyisa ne mulinga abalwanyisa ekigambo kya Katonda, kubanga Katonda yasalawo abakulembeze, yasalawo omukulembeze gw'alina okubawa. Mwagala gamba nti Katonda bw'ayita pasita oba faaza oba omudinkoni oba sheeki n'amuyita n'amuteeka mu kifo, ogenda nga weebaka ku bakazi b'abantu. Mumuleke ekyakola ekyo kasa Mukama yamuyita. Nedda baaba, si bwe kityo bwe kikola. Kola ekintu ekituufu. Buuza Katonda, lwaki nze ndi mu office eno at such a particular time? Kola ebintu ebituufu. Yesu bwe yali ajja, Yesu yagamba nti nzize ababadde abaavu mugaggawale, ababadde n'endwadde muwonyezebwe. Kati gwe bwe wajja mu ofiisi eyo, wajja kukola ki? Kuwamba. Walwaza bulwaza oba wawonya. Watta oba Now, kati nzizeeyo ku kigambo kiri. Katonda bwe yagamba Mwami Museveni ate abantu bonna. Mwami Museveni n'agaana. Katonda y'omu yaŋŋambye genda opasinga judgment. Tuli nali mpa message. Nali ndeese bubaka. Bw'otakola kino kye kijja okubaawo. Bw'otakola kino kye kijja okubaawo. Okuva Mwami Museveni lwe yajeemedde Katonda nga bagenda bugenzi mu maaso na kuwamba abantu, na kukwata abantu, na kusiba abantu, na kutulugunya abantu, Mwami Museveni agobeddwa mu ofiisi ya bwa pulezidenti. Ntoyinza kitegeera. Mwami Museveni mu kalulu akaddako agenda kuwangulwa n'enkoona enywe. Mwami Museveni tagenda kuddamu kubeera pulezidenti wa ggwanga lino. Emyaka 4 gye gikomye, kebeere famire ye, kabeere muzzukulu we, tebagenda kuddamu kulaba ku kalulu oba kubeera mu bifo ebyo. Musumba, nalabyeko omukyala Robina Nabbanja, Ssaabaminisita, babadde ku mikolo gya Kyabazinga mu Busoga, n'abagamba nti tusaba mutuwa akalulu, era tukkiriza nti Mwami Museveni nti bakkiriza nti agenda kuwangulira waggulu nnyo mu Busoga, mu Buganda ne mu Uganda yonna. Lwakuba nti ekyenjawulo kye nalabyewo nti abantu abamu bamuŋŋodde naye nga evuddeyo naye naabo obubakaga nti Mwami Museveni agenda kuwangulira waggulu.
kati gwotuwa message nti ente bagenda kugivaamu ne family ye yonna kigenda kubeerawo kitya? Nze siyinza kuddamu omukyalo oyo prime minister w'eggwanga lyaffe erya Uganda sisobola muddamu. Katonda bw'abantu mananga agenda ogambe mwami Museveni kyenkola abo babeera wansi abo sobola baddamu. Nkugamba Katonda kyaŋŋambye eri mwami Museveni agenda kuwangulwa. Omanyi Katonda mutukkiriza nti ffe Katonda akolera ekyamagero 1 nga tokikkiriza naye nga atakikoze kubanga akinamu obusobozi. Bw'ati mwami Museveni bw'agenda okuwangulwa n'abantu bonna ababadde bamulya mu ngalo nga kye babadde tebakkiriza 1 Katonda agenda kukulembera abavubuka bonna mu Uganda yonna abaazaalibwa okuva mu 8 paka kati bonna bagenda kubeera against mwami Museveni. Ne bw'aba agamba nti no babadde ba movement bagenda kubeera against him bonna. Katonda agenda boogerera bonna. 2026 nkiddamu kantereere abali mu mambuka ga Uganda mu Maserengeta ebuvanjuba n'ebugwanjuba mu Masekati bonna bagenda kubanga be bagugumudde. Wagenda kubaawo musisi abayitamu bonna nga unity eri eki mwami Museveni alina okgenda ate ajja kgenda 2026 era ndabulira ddala waliwo ab'ebyokwerinda nga mugenda kufuna biragiro naye muve waka nga mulaamye. Waliwo ab'ebyokwerinda nga muli redde, abamu mwatemye emiggo, abamu mwayingiza tiya gas, abamu mwayingiza amamundu, bagenda bawa ebiragiro mugende to terrorize this generation. Judgment eri nti buli muntu yenna gwe mubadde mulowooza okunyigiriza okukola ki okuva wiiki ejja mugenda kulaba omukono gwa Katonda ogw'obukambwe. Wiiki ejja ku Lwokubiri nominations aba president zitandika mu electoral commission. Mwami Museveni lwagenda okubeera nga nominatingibwa Kololo. Ne Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde ndabyekaawo lwaleero leero Lwakutaano enaku z'omwezi 19 nga electoral commission efulumizza ng'egamba nti emikono gya Robert Kyagulanyi Ssentamu tegiwera. Jjukira enkya Lwamukaaga Sunday nomination za ku Lwakubiri. Ekyo nnyinza kiddamu bwe nti 1 bakole gymnastics zonna ze bakola. Nze njogera ku mwami Museveni kubanga Katonda gwantumyeko message. Bonna abakolera wansi we oba electoral commission ne bw'onoogamba nti obadde mulokole ng'okola comedy oyo ogenda kuvunaanibwa. Judgment etandika ku Lwakubiri next week. Next week. Why? Mwami Museveni the fountain of honor yajemera Katonda. Mugenze maaso nga mukwata abantu, mugenze maaso nga muwamba abantu, mugenze maaso nga mukaabya abantu ba Katonda, terrorizing byonna. Next week bwe mugenda okulaba omukono gwa Katonda ogw'obukambwe gutandika wiiki ejja ku Lwokubiri. Abo bonna babadde bayita bamanyi bawoninga bagenda kulaba strokes nga zibakuba, bagenda kulaba nga tebalina orders ze bagaba, bagenda kulaba nga abantu nga bali united nnyo kye batafunangako kye bagenda okulaba, resistance gye batalabangako gye bagenda okulaba. Bagenda kufiira mu field yabo nga bakuba abantu, banyigiriza abantu, simanyi mukuba tiya gas, bonna bagenda kubeera overwhelmed nga bali ku ttaka. Tebasobola, tebagenda kusobola. Why? Katonda atutwala mu nsi empya, tugenda mu Uganda empya. Eno Uganda bwakabaka bwa Katonda. Abantu ba Katonda bakooye okukaaba ate kukoma. Abantu ba Katonda bakooye okunyigirizibwa ate kikoma. N'olwekyo mwami Museveni kiri eriye ogamba nti nvudde ku ggwanga lino, generation eno njirese. Katonda ffe yatutonderamu abakulembeze abaffe,
tosobola kutwekakatikako by force tekisoboka. Musumba oli ayinza okukubuuza ekibuuzo naga nti abakulembeze abaffe ab'omulembe aba generation eno kubanga tulabayo aba generation eno ninga bagamba nti Mwami Museveni beerawo tulabirawo abakulembeze tubalabira kuki aba generation eno nga Katonda ye yabateeka okulwa generation eno nga ba generation eno. Kati kankugambe kino ekintu ekyo kankiddemu bwente mwana wange omuntu aliko omukono gwa Katonda tabula. Bano bonna nga weebali omuntu aliko omukono gwa Katonda tabula. Onfunye bulungi era njagala nnyimiriremu awo nkole okuyita kuno oba nkole okwaniriza kuno eri omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mukyala we Babi Itungo njagadde mbaanirize ewange Katonda yampadde ekigambo kyabwe. Oyaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omukyala Babi Itungo Kyagulanyi wa era abantu abo ewange mu maka gange oba kazigo kange wensula ewe mbaaniriza. Why? Katonda yampadde ekigambo kyabwe ekyamagezi oba gye twandiise a word of wisdom wakati nga tannasimbula genda kukola nkuŋŋaana ze za byabufuzi kimugwanidde okujja. Era mukulu Kyagulanyi njagadde nnyongereera ekirala omutegeeza nandyagadde ajje n'omwami gwe bayita Luttamaguzi Ssemakula kw'ossaako n'omwami ayitibwa Joel Ssennyonyi. Abalala besoogeddeeko ne bwe baba bamuzinzi mu bibiina byabwe oba mu kibiina kyakulembera tabaleeta. Njagala abo njagala muwe ekigambo kye ekyamagezi. Yes. President Robert Kyagulanyi Ssentamu omukyala Babi Itungo Kyagulanyi Luttamaguzi Ssemakula ne Lope Joel Ssennyonyi. Yes. Musabye nga tannasimbula kufuluma wandigiise Kampala oba Buganda region ogenda okukola ebyobufuzi bwe ajje muwe ekigambo kye ekyamagezi kigenda muwanguza. Gwe mubadde mulabanga giant Katonda agenda mutemako ensingo amutemeko emikono amutemeko ekiwato n'amagulu tajja kuyimirira mu maaso ge. N'abo bonna ababadde bategekeddwa tutererayizi Kyagulanyi bonna Katonda yennyini yagenda obbenyigira. Yes. Kati ekyo nga nkimaze nsabye omulembe gwonna bw'oba omanyi nti wazaalibwa okuva mu 8 paka 2022 muyimirire emabega wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. 2026 bayimirire emabega we. Ekyokubiri temussa mikono bwe kuba kusaba musabe nnyo. Katonda agenda kuyirindiggula gwe babadde bayita giant wakati mu East Africa. Katonda amaze musalira musango are rejected. Okuva mu 8 okutuuka 2022 mpaka 2022 era tulaba nti be bamu ku bavubuka ababeera emabega wa Robert Kyagulanyi Ssentamu naye tulaba nti abasinga bagenze babakwate bali boyogeddeko bogamba nti bateebwe ate ng'era Robert Kyagulanyi Ssentamu president yabadde olunaku olwajjo yabadde press conference ku kitebe n'agamba nti waliwo olukwe olukwata bonna abana babaneetoolodde mu kunoonya akalupa kutuusa 2000 okutuusa lutunakasula mu 2026 naye n'agamba nti ne bonna abansigadde boma lisi n'abukira boda booyita babakwata. Kyoba olina okutegeera bunaakwata busammambiro bakwata tebannabawadde okuwera wadde n'ekikumi ate ne baba baweze 10 Katonda ayagala kweraga nti ye Katonda. One ayagala wa kabonero abavubuka bano abazaalibwa okuva mu 8 tutegeraganye nti nammwe kennyini bwe muba mubadde mulowooza nti Kyagulanyi mmwe mumukuuma njagala mbalage nti nze Katonda. Ekyokubiri ne bali ababakwata Katonda obba malama mpaati asobola obbaleka babakwate
Katonda agenda kwetikka Kyagulanyi mu mukono gwe ogwa ddyo amutambuze Uganda yonna amukuume wonna not only that amuteeke mu mitima gyabwe nga kyonna ekigenda okuddirira Kyagulanyi agenda kutuula mu ntebe eyo nga ye pulezidenti w'eggwanga lino 2026. yes bo kye bagamba muno tekisoboka kigenda kusoboka mu maaso ga Katonda. Why? The impossibles bisoboka mu maaso ga Katonda. Yes. Omanyi nzijukiddeko omukulembeze omu wane e Uganda yajja e Uganda naye nalabako ku billboard zize nga yeeyita King of Kings. Wakirabako anywhere oba tewakirabako? Waliwo omwami Gaddafi lwe yajja e Uganda ezana awo waliwo ekipande kyaliko ekigambo King of Kings ezana teyaweza wadde emyezi 2 weewaawo 3. Tutegeraganye mu ggwanga lino wabaddewo abatandise okuyita mwami Museveni nti Katonda kitaffe, Katonda mwana, Katonda omwoyo mutukuvu bibaddewo. Tayimirirangako as a fountain of honor okussa ekitiibwa mu Katonda naga buli abadde ayogera ekyo ekigambo kimenyewo. Tutegeraganye kyovudde olaba nti bagenda bamususuta to that extent. Katonda tayagalangako ekyo. Kyovudde olaba ajeemera Katonda byayogera. Tutegeraganye Katonda bw'agamba nti no, when God speaks he has spoken. Katonda bw'ayogera aba ayogedde. Ekyo bwe kitibwe kiri. Ekyo bwe kitibwe kiri. Kakati bw'oba olowooza nti it's a discussion, si discussion, it's a command. It's a command. Kakati olwaleero Katonda yawadde ekiragiro n'agamba mwami Museveni ate abantu bonna abakwatidde olw'ebyobufuzi. Mwami Museveni teyabatadde na olw'okuba teyabatadde nga bwe kyali ku Falaawo ng'agoberera abaana ba Isirayiri abalemeddeko n'amagaali ge bonna Katonda n'abazikiriza mu mugga oba mu nnyanja. Bw'atyo Katonda bw'azikiriza bonna ababadde balya mwami Museveni mu ngalo. Naye kennyini tagenda kuddamu fuga ggwanga lino mu linnya lya Yesu. Yajemedde Katonda. Bagenze maaso nga bakwata abantu nga bawamba abantu. Kyekyo ensonga ya Besigye okubeera mu kkomera obudde buno ndaba nga y'emu ku ezo ensonga oba oli awo ndoza tumutwala mu basibe aboogerwako nga bwe twakyogeddeko wali nti amaze emyezi 8 mu nkomyo. Kikyoyinza okwogera ku Besigye ng'eyali yakulembera oludda lw'abantu abavuganya mwami Museveni ku opposition okumala emyaka 20. Naye ng'essaawa zino ali mu kkomera naye ng'ate si ekyo kyokka nti yakolako ne mwami Museveni era bali bonna mu nsiko najja n'akola mu gavumenti ye nga Minister of Defense n'ebirala byonna kutuusa lega mu 2002 naga nti kimala. Bubaka ki bw'oyinza okutuwa ku mwami Besigye ali mu nkomyo essaawa zino nga tolekera akaluka 226? Era nakyo nnyinza kiddamu bwe nti lwa nsonga nti ke kamu ku kabonero akakulaga nandikiyise obubi bw'omuntu. Obubi bw'omuntu nti waliwo ebintu omuntu ne bw'oba omusiba oba ne bw'oba omuvunaana ak'obuntu tekalina kuggwamu ne bw'oba gw'olina obuyinza. Ddayo otunuulire nti omusajja ono yali asobola okunkuba empiso n'enfa. Teyakikola. Tutegeraganye just one ne bw'omukola house arrest muteeke waka bwentolooza amagye aleme fuluma mulekaawo. Tutegeraganye nga bwe kyakolebwanga nga akyakulembedde opposition nti abantu babayiwanga ewe ne bamukuumira awaka. Kakati biseera bya omugenzi omala bwe nkitunuulira bwe ntyo sikiinaako ansa ntuufu. Nkireka bulesi n'enkugamba nti Katonda bw'agamba nti gamba mwami Museveni nti nze Katonda nze nkutumye
n'otawulira Katonda kyayogera it's enough okuva mu ntebe eyo. Yes, wakyaliwo omukisa gwonna ogwama Museveni ogamba nti ekimala kimala ku bino ebikoleddwa ebiriwo emyaka 4 gye gyaweddeko buli bwolaba 40 buli bwolaba 4 ne 0 wabeerawo obusibe obuvaawo kati obusibe bwe butuvaako tubadde bawambe eggwanga lyaffe libadde liwambe. Yes, n'olwekyo tewaliwo mwaganya gonna wabula okuba kiri ekintu kimu ave mu ntebe asiibule kyenyinza okugamba. singa kubanga ga nti Mukama asonyiwa Katonda asonyiwa ga nti Mukama Katonda wange nsaba kunsonyiwa bathebera nga bwe yeetonda ndozojjukira bulungi nnyo naye yeetondera abantu ba Buganda ago gaali makweka nsaamu. Yes, ago gaali makweka nsaamu. Baleke kabaka wa Buganda akole emirimu gye bamuggyeko omukono gwabwe baleke kabaka wa Buganda yeddukanyiza obwakabaka bwe tutegeraganye. Yes, wabula waliwo okutulugunya waliwo okuwambibwa eri kabaka wa Buganda bamuleke bamuvuggyeko emikono gyabwe bamuleke akole obuweereza bwe eri eggwanga lyaffe eri obwakabaka bwaffe. Now nina ensonga endala gye nadde njagala okukoonako budde tukyabulina nebyetwogedde obaka bw'owadde message owadde kakasa nti tegerekese eri omuntu atulaba nije naatuuka yonna oba ku bulala buli ki anjagala kwongera kuzzaamu maanyi abavubuka abazaalibwa ab'omulembe guno obbazzaamu amaanyi. Bw'oba oli ku social media topowa, bw'oba oli ku TV topowa, bw'oba oli ku ground topowa. Katonda ali ku saidi yaffe ebyo tebabalimba. Ne bwe mulengera abakulembeze abalala nga balina kye boogera mbasaba naddala abakulembeze ab'enzikiriza nga balina kye boogera ekirala mbasaba temuva ku mulamwa. Assurance gye nnyinza obbawa 100 ku 100 Katonda ali ku luuyi lwaffe. Yes, Katonda ali ku luuyi lwaffe. Mwami Museveni yagobeddwa mu ntebe y'obwa president ye judgment yajemedde Katonda. Abantu ba Katonda e Uganda bakaaba Katonda akimanyi kitegeeza nti waliwo omusaayi ogukaabira mu maaso ga Katonda olw'okuba nti omusaayi ogwo gwetaaga justice. Mwami Museveni alina okuva mu ntebe n'abamulya mu ngalo bonna. Katonda agenda beera lwampaka ekyo kitandika wiiki ejja. N'abo bonna ababadde beetegese okujja okuterrorizinga okuba abantu emiggo okubawamba abagenda okubeera mu zidroni simanyi nga muwulira nga muyina amaanyi mangi n'obuyinza bungi muve ewaka nga musiibudde n'amalaame mugakole. Yes, Katonda yennyini yagenda obbeenyigira. Ntunule mu kamera. Katonda yennyini yagenda obbeenyigira okutandika ne wiiki ejja. Ekyo nkimazi. Musumba waliwo abantu aboogerwako ekyokulabirako. Mwami Norbert Mao yavuddeyo n'akola statement bweti weekend gye tumaliriza leero Lwakutaano n'agamba nti waliwo ebibiina by'ebyobufuzi bye tukolagana nabyo nga bino ebibiina bigenda kuyambako Mwami Museveni okukola transition ey'emirembe era n'agamba nti bannayuganda tebasuubira akalulu okujjako Mwami Museveni era ebibiina bye yamenye ebimu ku byo byenzijukira obulungi kwabaddeko Jema kwabaddeko ekibiina kya Democratic Front kwabaddeko FDC eyabona najja Nankumbi kwabaddeko UPC kwaliko n'ekibiina kyatadde kibiina ki naye ebibiina byadde bisuka mu 5 n'agamba nti kati bwe tukolagana nabo n'agamba nti naye waliwo abajeemu abogera yogera ennyo abajeemu yagambye nti PFF Dr. Kizza Besigye kati chairman ye Rodimeri Yesu Lukwago n'agamba ne NUP nti abo babiri abo bacha bajeemu balina mwamwa biki naye bagamba nti bo bajja kubasirisa essaawa yonna era n'agamba nti temusubira akalulu okujjako Mwami Museveni naye nga tetugenda mu kalulu naye nga ne kennyini yeeteekateeka kwesimbawo nga president mu Democratic
Party. Katonda bw'aba akola omulimu gwe waliwo ebintu ebigenda okutomerwa obutomerwa bigwe, waliwo ebintu ebigenda okuvaawo in a decent way. Mpola. Katonda agezaako kubikkulira abantu abo be mubadde nga mukkiririzangamu okusinga lwe mukkiririza mu Katonda. Kati Katonda agezaako okwogeza endogoyi ezibadde zeebagadde omukungu omu. Kati Katonda azoogeza nti bulijjo n'amazzi ge tunywa, bulijjo n'emmere gye tulya, bulijjo na kye tulya, ono yabadde abituwa. Mukiganye kibeere bwe kityo nti Katonda bw'anaaba asiguukulula ekiti oba kijjaya nti kisedduge, waliwo n'obulandiralandira obubaddewo okumpi bwagenda osiguukulula ayiwe mu nnyanja. Beebo Kyovuddoola asobola mumenya linnya kubanga Katonda ayogera na Mwami Museveni. Mwami Museveni kye kizibu. Buno obusigadde bulandira naye enduli eyimiridde stem. Mwami Museveni kye kizibu. That's why Katonda ayogera eri Mwami Museveni. Era bino byonna byomulaba akola byakola musimanyi kampeeyo ekiwandiiko ekikkiriza abalokola okusaba simanyi kanneetondere bino ebyo byonna bulimba. Ekituufu akimanyi. Musumba ndabyeyo abaweereza naddala mu bulokole nga bo badisayidinga ne Mwami Museveni era nga bagamba oli emyaka tutenga nti Mwami Museveni tena gy'alaga tumuwe bw'alivaawo ne mutabani we naye atukwatemu nga Musumba yayogera abatali omu abatali babiri newankubadde banza okuba si bangi nnyo naye nga bali mu buweereza nga bw'olimu tugambe nti bo tebafuna bunnabbi oba nabo baba boogera bunnabbi bwabwe. Nakugamba nti Katonda ayogera naawe okusinziira w'oyimiridde. Bw'oba onoonya netiwaaka ennungi ennyo olina okuyimirira ku nsozi. Bokkako mu biwonvu kiba nakyo kirala. Nakyo kiba kirala. Tutegeraganye. Era omukulu oyo gwoyogerako nnyinza okuba mutegedde naye nze nkugambye nti Katonda ayogera naawe okusinziira w'oyimiridde. Ate tebalina nsobi okwogera bye baagala. Tebalina nsobi sobola namusalira musango. Ngenze ku message ey'okubiri. Njagala message eno ab'omulembe gwange mugireceiving engeri healthy. Message eno mugireceiving n'essanyu n'emirembe eyinza n'obbakosa ne mugireceiving mu mirembe. Togireceiving ng'oli biased. Nenjagala okukulaga akabi akagirimu singa ogenda mu maaso ng'okola ekitali kya Bwakatonda. Gamba eggwanga lino Katonda yaliwo omuweereza ayitibwa Robert Kayanja pastor. Oba nnyinza omwanjula oba omwogerako ne ngamba Pastor Robert Kayanja abadde mu mulembe gwe mu 2022 nasirika okuva olwo 22 mwezi gwokusatu Katonda yaŋŋamba nti mwe mwenna abaazaalibwa okuva mu 8 paka 2022 you do not respect the anointing of God upon Pastor Robert Kayanja. Now okunyigiriza kuno kwonna kwe tugenzeemu ng'eggwanga as a generation obuzibu buli awa wamu buli bwe tutawa baweereza ba Katonda kitiibwa. Njagala mbabuulira amazima aga Bayibuli. Buli bwe tutawa baweereza ba Katonda kitiibwa abatasaanidde bajja fuga. Katonda agezaako tugirayo ebyama ebigendo tusobozesa okwetaggululako abo abatalina tukulembera. Wabeerawo ebyama nti bw'obeera ne maama wo ne taata wo olaba ddi ku simayiro ye, genda ogule kayogati kuba kasinga okwagala, genda ogule akanyama k'embuzi kuba kasinga okwagala. Bw'onooleeta ebirala byonna ajja kusanyuka naye waliwo ekimukomako.
bw'oba oyagala katonda atusumulule mu basajja n'abakazi bano abalyake ababbi abatemu abatudde mu gavumenti awo tuddeyo tuwa abaweereza ba katonda ekitiibwa mu mirembe giri abo bakalidinaali babeerangawo bamufuti babeerangawo tewaalingawo kintu kye bayita kubayisaamu gaali ekyo ekintu kitandise ku mulembe guno lwaki nti gavumenti eno yayagala netta institutions zonna ezaalina katonda zayitamu okuzikozesa okuzimba abantu be kati olwaleero tuvoola abaweereza bonna ompulidde amafuta oba ekikoligo ekibadde ku ggwanga lino bwe kiba kinaakutuka bwe baba banaabawo obugagga bwe baba banaabawo emirembe katonda akozesa mafuta naye amafuta ago gabeera ku muntu oyo omulembe guno gubadde gwa Pastor Robert Kayanja ne banne naye olw'okuba tetubawadde bitiibwa bibagwanidde tutegeraganye ababi bayingirirawo kubanga amafuta agali ku bulamu bwabwe ge galina otukuuma ffe naw bwe bajjawo ambuleera zaabwe ezotubikkako omubi n'atandika otutomentinga direct nti n'abatalina tufuga abalyake ababbi bayingira obuyinza tulina kuddayo wa kwe kussa ekitiibwa mbaweereza ba katonda omuweereza omu ali muyitayo bwayise ku bbiri mu eriyaawo nze kankirete bwe nti mu eriyaawo emabegakawo afunye kambiyita ebizibu bingi omuli amaka okusasika omuli oba divorce bintu nti bwe bityo obuweereza obutatambula bulungi ekirwadde kiri awo era mwenna abaweereza abato nammwe mu kitwale kino obulwadde buli awa bwe ngenda okukugamba mwenna aba generation yange okuva mu 8 okudda eno obulwadde buli awa buli wamu mukulu ne bwe muli muvuma okumufiirako obulwadde buli awa olunaku lwe yasituka navoola Pastor Joseph Serwadda ekirwadde wekyava ekirwadde tekyava mu kudivosinga mukyala we ekirwadde tekyava ng'omuntu yenna bwandigambye nti kati kimuteekeko nti oba mwenzi ekirwadde tekyavaawo okusinziira ku bayibuli egamba mu Zabbuli 15 olunyiriri olw'15 tokomangako oyo gwe nayiwako amafuta mbabuulira musobola okirisiivinga mu musanyu musobola okiwulira nga temwagala kiwulira mbeegayiridde bwe muba mwagala katonda atutakkuluzeeko abantu bonna abatutedelayizinze abagonjesezza eggwanga lino obubi tuddeyo tuwa ekitiibwa abaweereza be omuli Pastor Serwadda ne banne tutegeraganye omwami oyo kasita yavoola Pastor Serwadda I'm telling you tannaba okutuusa lwalitambula n'agenda ewa muzeeyi Serwadda oba omusumba Joseph Serwadda n'amugamba mukama wange nkomyewo nsonyiwe byansobako naye ndi mwanawo Pastor Serwadda bw'ali musaako omukono bw'ati mujja kuddamu mulabe pasita oba omusajja wa katonda ow'amaanyi bw'ali batakikoze ali kayiringito akkirira Pastor Serwadda alinganga bw'olaba bataata bonna mu maka gye twava abo bonna abakomentinga ku Pastor Robert Kayanja mukola kikyamu mumulekere katonda bw'aba yakikola nga kituufu mulamula okusinga bw'otuula ku social media n'oyogera ku musumba naye nga nekyoyogerako tomanyi oba yakikola oba teyakikola si buvunaanyizibwa bwange omunenya si buvunaanyizibwa bwange omwogerako that's why nti bapasita bonna nze sibakomentingako never kati nkireese that message ng'eri general
eri eggwanga lyonna eri abaweereza bonna mwewale okuvvoola abaweereza ba Katonda mwewale okuvvoola kabaka wa Buganda buli muntu yenna eyakoma ku kabaka wa Buganda ne bw'anaabanga ye Katikkiro Katonda amujajinga buli eyamukomako buli eyamuvvoola Katonda agenda mujajinga eye advice yange eri generation yange na kiki Katonda kyatugamba twewale okuvvoola abaweereza abo weewale era mu maka gye twakulira waliwo ebintu ebimu bye twamanyanga nti taata yakikoze naye nga maama takyogeddeeko ate ne kitafulumana mu maka naye ng'osobola okulaba celebration ya myaka 4 myaka 5 ya bufumbo era taata n'agamba n'okugamba oba oluusi maama n'agamba nti nze ebbanga lyonna lye mbadde omwami wange tankubangako naye nga mwababadde mu nnyumba mubadde mukimanyi nti waliwo yakuba omulanga nti ala ekitamu anzise okitegedde kakati njagala obbalaba nti weewaawo tubeera ku social media okwo ate generation eno nti abatukulembedde oba ababadde mu bukulembeze oba abafuzi bwe batyo bwe babadde bakyagala ebbanga lyonna kabadde kagenderere nti abantu ab'ensonga abo bwe baba tebaliiwo tutegeraganye bannabyabufuzi baliira mu kavuyo abalyake baliira mu kavuyo ababbi baliira mu kavuyo abatemu baliira mu kavuyo gwe kimanyi nti kabaka wa Buganda tetumufunyeemu ku fulunesi ku magezi gaalina amagezi gokka kabaka wa Buganda gaalina okimanyi tetumufunyeemu bukyangatula ku Namulondo ng'omulembe twamufunako emyaka egyasooka naye bamutawaanyizza bamutaataganyizza bakoze ebintu ntu n'abantu b'obadde tosuubira abamwetoolodde bonna balyake bayaaye bali awo malindirizi okitegedde bwe kityo bwe kiri tetumufunyeemu naye nga Katonda yamutuwa ng'ekirabo eri generation yaffe singa eggwanga lino liri wala singa obwakabaka buli wala naye tunuulira abantu abamwetoolodde awo basiba amataayi bwe bati ne bateekako amagalubindi bwe bati ne beeteekateeka okwogera ne speech ne baziwandiika nga bw'avaayo bw'oti ogamba ayi Mukama weebali naye nga balyake bakumpanya babbi batemu be bamwetoolodde bwe bati kyovudde olaba omulembe gwaffe gufiiriddwa nnyo omuweereza wa Katonda ng'oyo kabaka wa Buganda ng'oyo omusajja ow'amaanyi omusajja ow'amagezi yes kati tuteekwa okukyewala nga tugenda mu nsi ensuubize nga Katonda tutwala mu nsi ensuubize tuyina okwewala ebintu byonna ebireetera Katonda otujjako omukono gwe kwe kuvvoola abaweereza ba Katonda omuweereza wa Katonda yafaanana atya ye muntu Katonda gw'aleeta mu bukulembeze naye nga takubwako kalulu pasita takubwako kalulu faaza takubwako kalulu sheeki takubwako abeerera kabaka takubwako kalulu abeerera bano bannabyabufuzi bamuvotinga into office ne bamuvotinga out of the office abo musobola okuddeeyo mu ntalo zammwe ezeeyo ne mwesika ebitogi nga bwe mwagala naye muteekwa okwewala abakulembeze nga bano okimanyi nti kabaka wa Buganda yavaayo mu 2 oba 21 n'agamba nti tuteekwa twagala okutegeera baani abassa abantu baffe Katonda ye yali ayogera okuva olwo bamuggulako olutalo naye Katonda yali ayogera kabaka gwe baggulako olutalo essaawa eno Katonda atumye nzi olw'okuba mwagaana okuwulira luli yantuma mu mwezi gw'okuna mwagaana okuwulira kabaka kye yali ayogera Katonda n'antuma omwaka guno mwezi gw'okuna ng'ennaku z'omwezi 17 antumye leero to pass the judgment gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni
egobeddwa okuba nti takyali pulezidenti wa ggwanga lino era tagenda kuddamu kubeera. Katonda yatuwadde omukulembeze omulala. Era bwenti bwe njagadde okuyita ku mukutu guno ogwa emboozi mu UG. Emboozi mu UG. Nga nsaba message eno mugisalemu nayo. Nga njagala okwaniriza omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mukyalawo Babi Itungo wamu n'omubaka w'e Nakaseke ayitibwa Rutamaguzi wamu ne leader of opposition ayitibwa mwami Joel Senyanyi. Njagadde ebambasabye oba mbaaniriza ewange wensula njagala kuwa mwami Kyagulanyi Ssentamu ne mukyala we ekigambo ekyamagezi kigenda muyambako okuwangula oyo ayitibwa Giant mu Uganda. Amina. Tweyanziza nnyo tweyanzeege omusumba Mugerwa olw'ebigambo by'otuwadde obubaka bw'otuwadde. Nkakasa nti bujja kutuuka bulungi nnyo eri abo bekikwatako. Webale kutufisiza kadde webale kukkiriza n'obaako n'ebyoyogera. Olumu nkwetaaga ne sikufuna naye era oŋŋamba kimu nti kisa tekinnatuuka. Naye era bwe kituuka onkubira nojja n'oyogera obubaka obuba bukuweereddwa. Sebo tweyanziza. Weewaawo. Era njagala obbasiibula nga mbagamba nti bw'oba omanyi nti wazaalibwa okuva 8 paka 2022 mbeegayirira nga mbazaamu amaanyi temuteeka emikono gyammwe wansi temusarendaringa. Mwami Museveni agobeddwa okubeera pulezidenti w'eggwanga lino addako. Pulezidenti addako amanyiddwa era Katonda agenda mwasanguza mu bbanga eriddako awo. Tweyanziza nnyo tweyanzeege agange nze Geoffrey Mayanja kwemboozi mu UG. Tukageza akaseera akalungi weeraba.